Bannange Nalumu lwatayombye lwatenda Nawakkonyi okuyomba bassebo ne bannyabo sizzanga musango bwatyo ayokya luyiira ebyaleero mbiraba ngenda kubikomeka effumu kubanga omukadde akomeka luggi lwaki neeguluma ng'ebijanjaalo ebisula nga byewuuba ng'enkumbi eyabirima esula ku ttaka bannange woosula olumu obalawo enkumbi yalusula mugugu ekyamazima ndiga lya madda yagalya mu kibanja bajjajjaffe baagereesa nti lutalo lwa kibanja n'omuzzukulu alusanga nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka era nga nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka ettumba ali mu ssaza Busiro kabaka ono gwe nsibukamu y'omu ku bakabaka abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasangeye. Bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza nti nze nakuwandiikira ekitabo ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Ekitabo ekyo oba tonnakigula kigula emitwalo 6. Kirimu Oluganda olw'edda lw'ojja okwewuunya, kirimu endwadde ezaalumanga bajjajjaffe, era olwaleero nkyali ku ndwadde ezo. Muzeeyi Bidiko oba Muzeeyi Matiya Muteeba omusajja eyeddira embwa yasibuka essese n'asibira mu bizinga by'ebussi akyakunnyonnyola endwadde ezo. Naye gwe neeyetaaga ekitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 47 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Muzeeyi Bidiko, endwadde eyitibwa ey'empanama wagiwulirako? Nagiwulirako n'abantu nimbalaba bagirina, naye eyo saawulira omuntu alagirira munne nti ojja kukola bwoti ne bwoti ne bwoti ogiriki. Endwadde eyo erina erinnya eddala? Okuggyako eyo mu Bajaluwo gye bavanga bagamba nti kapoloni. Abajaluwo bagiyita kapoloni. Eno gye tuyita endwadde ey'empanama. Kati bo Abajaluwa bagyagala naddala abali eyo ku lusozi eyo. Bagyagala baginywera n'eddagala okugifuna. Gwe atalina toba musajja mu maka. Atalina mpanama. Empanama eno ekwatawa? Eno era wansi eno ebintu buno bulengejja buzimba. Empanama eyo erabika y'endwadde kati gye bayita aniya. Yali mu lubuto munda. Naye lubaamu era akka n'akwata eyo wansi. Kale nno eyo sirina kyenyinza kukinnyonnyolako nnyo wazirako ate ng'ofunye ku bantu abansi abakulu abalala. Kakati Muzeeyi Bidiko, endwadde ey'empanama ennejjanjaba yaayo tewagiwulirako engeri gye bagijjanjabangamu? Eyo saagiwulirako. Nejjajjange ye yennyini saagiwulira ng'aginnyumiza kubanga yabanga nsonyi. Omuntu okugamba muno nalwali empanama. Kwegamba abamu tebaamanyanga n'engeri ey'okujejjanjaba. Ate omu oluusi yabanga asooba n'amuggukako gundi oyo nti ekintu kye kyazimba. Kuba Abaganda tebaalingizanga muntu naye oluusi ayinza okumwekanga naga omusajja bw'ati bw'ali. Y'endwadde ey'empanama. Musajja munne akusinga nti alwala empanama. Naye njogera eri awo. Akusinga obutonde buli bwe tutegedde ng'owooza kimu nti ate yalwala empanama. Yasigalira bakulu. Era abakulu be babyogerangako mpola mpola. Kale nno bassebo. Mbanga mbabuulira. Muzeeyi Bidiko manye ebintu biri naye kale endwadde eyo akasito otegedde kapoloni tugitegedde Abajaluwo nga bagiyita ate era n'ogirambika nti empanama eyo engeri gy'ekwata. Abajaluwo abakyoli abalango eyo bamuyita kapoloni. Kale.